omukyala yina asobola okunyoma kasita alaba nti tolina bukulembeze. Women don't get married to money and wealth. They do. No. Kyamagero they do. Women get married to visions. Omukazi asobola okutunuulira kasuku bw'ati n'alaba engeri gy'okolamu n'agamba mu myaka 2 ono omusajja agenda kuba yakikuba. N'akufumbirwa si lwa mbeera gy'olimu leero. Naye ng'alaba mu maaso gy'olaba. Ekyo Katonda yakiwa abakazi bokka. Leero Kyamagero ng'owolereza nnyo abakazi. Gwamu gwamanyi nti bamanyi ng'omala obeera bw'oti babadde n'obadde eri. Nti kati gwe kyolina. Wulira gwe kyolina. Olina the African setting of egocentrism. Owulira ng'abakyala bano abali empowered abalumba ego yo ng'omusajja. Nkugambye omukyala Katonda yekka kye yamuwa kiri ekintu eki nti omukazi asobola okulaba mu myaka 2 egijja mu maaso. Abasajja kye tutalina. Ekyo tetukirine. That is not to us. Kyaweebwa kitonde kikyala. Kyengeza kukulaga nti until us men we meet at the center ne tutandika okukkaanya. Abakyala baagala leadership. Nze ndi musajja Muganda. Bankuza bangamba nti singa mukyala wange ankubira essimu n'angamba babe ndi wano ne mikwano gyange tugenda out for tea. Simukkiriza kugenda for tea. Kubanga mikwano gye gimuyise for tea ziri mu kucheckinga am I in charge of this relationship. Kati mwe abaasoma ennyo abali mu libro nga babe it's okay you can go out nange ndi ne ba boys. Mikwano gy'abawala obawadde gaapu okutegeera nti mukyala wo siggwe omulina. N'okumunyumiza ebiboozi. Kati nze alini kyagera offering leadership mukyala wange mugamba leero tekijja kusoboka. How about musobola okikola maybe tomorrow naye leero mbadde na planning dinner tugenda for dinner. No kidivertinga. I'm offering leadership. Era bwe tujja ku dinner mugambe ensonga lwaki tugenze na mikwano gyo bali abawala bagezako ku checking if I'm in charge of this home. Kyakubiri mikwano gye eri abawala gwe wabagambye nti bannange sina bulunyaga babe don't worry we got this. Ekyo kye bamugambye nti we got this batandise omumobilizingira ssente bamutambuliza akabbu. Tanti mukyala wa Kyamagero mumanyi munefe tulina omubeererawo. They are trying to show that the home is incapacitated financially and the man is not in charge. But because it's our girl, your board of directors, tulina omubeereramu. Kati nze muganya ogenda. Ne mugamba, how about mugende ku Saturday? Kubanga ku Saturday tagenda bagamba nti sirina sente. And when she goes on Saturday, she's in charge of the narrative. That is leadership. It is not control. Kati gwajja kugamba nti ngenze ne bagaawo zino mbadde ndudde balaba bwogenda balaba okulwa omukaago n'oba ofudde. Oba bo banaaba bavuddewo. Kati obuwala buno kasita butandika okulaba nti buli buyita gaalu waabwo tajja asooka gamba kanjogere ne mister. The wife is submitting to a visionary man, not an egocentric man. Naye kati gwe omukazi takulaba mu leadership. Bajja mukubira agende ne ba girls. Omukubira agambe nze nange ndi out ne ba girls. Because talaba leadership. That is what we need to strike. Nti bali abamuyise tomuganya ajja kubalaba olulala. Naye leero you're in charge of the narrative. Neera abeere wano. Olumu omuganda n'ogenda out si lwakubanga nti toyagala agende out. But you're trying to check the external forces ezijja manyi kigezaagala okukozesa. Kyengezaako okulaga nti n'abafuga amaka gammwe bagafuga because mwasembeza nnyo families. Nze nagamba togezangako okukolagana ne in-law. Muganda wa mukyalawo simanyi muganda wa bbaawo ng'abeera wammwe kikyamu. Kikyamu ffe mu media basoma strategy that is a fan of information. Nti maama we bw'aba ayagala okubaako pressure gy'ateeka ku mwana ono asooka kukubira ono toofa kiri kitya tenaku zino omwami alabika yakikuba akasente weekali. Kati maama n'atandika okukabira ndi eno simanyi amagulu gambwatuka embaga ya ssengaawo because she has a feed of wamubuulira nti akasente weekali bw'onooba onooyamba balamu bo ne baganda bo bayambire gye bali. Nze wange sirina mulamu wange abeera wange ewange embeerawo nze na mukyala wange n'abaana bange. Naye anti abantu oluusi baga nti kati Kyamagero abaana bagenda kukula nga bamanyi mmwe mwekka. Kuba ffe twakulanga baleeta omuganda wo najja mwakulanga gino emirembe gya njawulo.
mutubulire bwe tugenda okusinkana nga famire nja kujja n'abaana basinkana tujja kujja naye wane ewange abaana bakola tebalinayo anti nti ono anti ajja n'abeerako ewaka wano ajja asiibewo tulye ffenna ekyemisana akawungeeza asiibula agende kati mwe bwe muzibu bwe mulina yensonga lwaki abantu abasinga abagamba nti muganda wange yeebaka ne bazze muganda w'oyo yawangaala nnyo ewaka awo gwe wabeera complacent tokyafukamira muganda wa mavivi agakuba nnyo kulikayo ssebo abasajja naturally banoonya omuntu alina konsaani yaabwe abafaako kati muganda we yalaga konsaani gwe tokyalaga konsaani n'ogaana omuwa kyayi muganda wo n'amuwa sinakugaana bw'omuduumira nyambaako perusi oyo nyamba otereke kyayi wa Mr. muteekewo kati nze omusajja ali eno ndaba perusi yafaayo ennyo nendyokambuuza delegate ate weetaaga kubuuza perusi naturally ng'omukyala byakola takimanya nti bimuteeka mu gaapu okakana omusanze mu lukuubo naye gwe perusi gwe wangi oba perusi okwesooka naga ne baneetaata junior obusaati oba oyambala kiki mbadde njogerako bwogezi akasuseeyo akayinja ereera nsigo ereera nsigo ng'agitezeeyo kati ogenda okulaba mukyala we ali mu zitrip in trip out buli kaseera polisi yabeera wano otuuka n'otendewalirwa because gwe ne mukyala wo oba gwe ne baze temulina mboozi zino zibagatta until we get to that level nga tusobola okwogerezeganya ebintu bino nti baganda ba mukyala wange we bajja bajje bakyale tulye bannabe ekyemisana ku 11 tubasiibule abaana olumu bakwate mubatwale ewa nnyazaala waabwe babeereyo aleme kuzunga kujja eno nti ajja alaba baana nadda obeereko ne mukyala wo mu nnyumba yo akwambaliremu obugoyi mubeereko awo nawe osibe mu bokisa nga mulaba tv ng'oli mu vesti naye abasajja temukyasobola kukola bintu ebyo kubanga mulamu mwali mu nju obwana buli kasaati bulina gye bulaga you uncomfortable naye ng'ate bw'ofuluma n'ogenda eno kubona obwana bukyuddwe n'obuli buvolontiya obugira ku nkola ey'obwannakyewa mu luumu yako bw'otuukayo kwegamba ebintu bitambula bulungi you feel comfortable and free olweyambula booti nako ne kazijjako ate olweyambula ne kazijjako ogenda otuuka ku muliro nga kayayana buyayani ne kagwa ku maviivi ne katumira n'okankana ne kakuggyako obukyu obusookerwako tuli kasuku live tooke gwomu tooko ddyo lirungi ate tebalirigisiza mulawo ndagala ndiwulira andi nze nina alusasirya matooke ebambi nagavaako era mbeewuunya otuwadde insight y'amaanyi ndi muntu wa wansi ate ekyo kyoyogedde nekidda ne ku bakozi abakyala baagala nnyo abakozi buli kiseera olwo omunnyonnyola nti owaayi tuliwo wano nze gwe zaza ne mandera kiki kyotasobola kukola tukikyuseemu kiki kye tutasobola kukola kyenkulaga bwe buzibu bw'abasajja bwe tulina mu mulembe gwaffe gw'ogamba kiki kyatasobola kukola okyamutunuuliranga mukozi wo madaamu wo maid but before you became partners bwe yakukyaliranga mukazi gwo gwe wasiikanga n'amakuloni tokyasobola gasiika saasiikako ku makuloni nze nagasiikanga neggi ndimukoleramu awo ne mujjamu nga manyi naye agenda kunzijamu tewali bulungi Kyamagero ndi muntu wa wansi munna ebintu byokola nga byabaavu nsakolako bintu byabaavu nali mwavu era nava mu bwavu era nze nasangibwa nga ebintu weebiri bojja enjala obwefumbira mwe muli batono saasiikako ggi saafumbako kyayi affe tuli ba hasira era nga bwojja bwobyefumbira ate nange n'obimpa kyakivola siriiko nti edda twakolanga tuti kati awo nkutegedde wekiva. That is why gwe buli kaseera oyagala kuweebwa buweebwa. Yes. You are always on the receiving end. Yes. That is why olwana nnyo omukazi bw'akusaba nti nze ompaddi. We tuli abasajja abasinga we tuli awo. We want to be given but we don't want to give. What is your love language Kasoko? Otegeeza ki love language? Kiki kyokola omuntu okumulaga kwagamba muntu ki kyakola okukulaga nti akwagala? Kyenkola nze kyakukolera. Nti omuntu bw'akola kino owulira nga ono ddala akwagalira kutegeera. Ndowooza era obeera olina kusooka kunzijamu n'okubeera ng'ompaayoko ojja n'ompaayoko buswiti buchocolate n'onkangamu because okay for me simanyi nnyo bintu bya love ge mazima. So your love language is gifts.
couldn't be gifts but ndoza position kukwata position gifts like okay oyagala nnyo abantu okujjamu nga bakuwa ayinza okuwa ekirabo kya ssente ayinza okuwa ekirabo kya iPhone ayinza okuwa ekirabo kya gadget kije twagala okugula jibu n'agikuwa so bw'agikuwa owulira nga akulinako concern yes me my love language n'okubeera nga tusobola okutuula ne tunyumyamu webale nnyo position my love language is communication. Lwaki obicomplicating nnyo Kyamagero? Njagala nnyo communication. Ogenda kundabisa bubi eri mu bantu. Lwaki tewaŋŋambye ffenna ne tuba ku communication? Kuba kati abantu bajja lowooza ati ate kasuku nga tategeererako ddala. Nedda tetwenkana tetufaanana. Tuli banjawulo. Ekyo nakyo kiri important. Love language eyange communication. Bwe mba ngenda kukola ekintu nkukubira tugenda kukola saabwezi tugenda kikola wano. Walabye ng'egye nakubidde jjo. Nti ng'omuikiriza kino tekijja kusoboka. Because I love to communicate. That's my love language. Love language ya mukyala wange. It is quality time. Kubeera naye. N'otuula naye awo ne munyumya n'akulimba n'omuwuliriza. That's her language. N'akunyumiza Teremundo. Tabiraba ebyo. Alaba nnyo documentaries. Ayagala nnyo documentaries. Mukyala wange ali serious nnyo ate. Documentaries ekyo abaziraba ne zimukolera ki? N'agenda ku mwezi nga gye ziraga. Fena abantu tuina consumption of content differently. Waliwo consuming content nga asomye katabo n'akakwata hard copy. Waliwo asoma akatabo nga akasomera ku soft copy. Waliwo asoma akatabo nga akawulira nga audiobook. Waliwo asoma akatabo nga agiraba visual. Kati consumption channel ye eri visual. Saawo ye waategeerera. So nakyo ekyo nkitegeera kubanga communication is my love language. Kati bw'obanga totegeera nga mukyala wo love language ye eri ate nga neyo tagitegeera nga nsonga ki mulina obukubagano. Essaawa yonna singa bujja mu famire. Mwayawukanye dda. Ndowooza kino ekifo baki deep fry nze. Baki deep fry nze mu kimpe njiri. Oyira aba mungi oyo. Naye mbadde ninamu wali enkoko nange ndaba mungi butto. Oba munteere mu kyange kiri ekifi n'akiri edda. Kanzijeyo ensawo yange anti omanyi na parkings. Era nina kinteere muno mukyuma kya javas naye wokitadde wakyamu obadde okiteeka wali kisobole okwebikka kinenemu soko okirieko kikendeere yakiryako edda omwana okitereka wano yeterekera talya mata abangufu kale so tubadde ku love communication love language yes bwetutandika okutegeera love languages kijja twangwira okumanya abantu baffe expectations zaabwe ziriwa n'obukubagano buvaawa naye kati mmwe muleeta ab'eŋŋanda n'emikwano ne babeera awo ewammwe ne bamaidi abo balaba nze edda bwe twali tukyalina maidi ewuwo sirina twakkaanya nze ne mukyala wange bwenkeera ku makya buli aliiridde mu sowaani bw'ogenda ku sinki ogyeyoleza tuli babiri mu nju n'abaana baffe babiri kati n'abaana bazeeyoleza bwe baba webali nga tuli ku wiikendi buli omu agenda ku sinki n'ayoza essowaani ye gwogiriiriddeko gyoze tutambule tweyongereyo ate byemwafumbiddemu emmere byetwafumbiddemu emmere yenna aliwo gazonga zinto tewali responsibility nti eno ya mukyala yayoza ebintu actually nze njoza nnyo ebintu awo ka nkulaako vidiyo ng'oyoza ebintu era kati abasajja bagenda kunkubira bangaye kasuku toddamu kukyaza Kyamagero ebyo ebintu byayogera bitutabulidde amaka abasajja abo sijja banenya lwa nsonga bbiri. One, balina cultural beliefs ezaabwe abamu tebali exposed to the modern dynamics ezikyuse. Kyakusatu abalala balina religious beliefs bo balowooza eyo roolo ya mukyala ey'okwoza ebintu